bw'onyiga totulika baako w'otuula mu kasirise awatali na leediyo ba terefayina zino naki weebuulirire ku kireese ekinyiiza ekyo mu kasirise. Akasirise kajja kukuyamba okulaba ekkuba ettuufu eri kujja mu mbeera eyo ebeera ekumazeeko emirembe. Oyinza okuba gwe onyiize, oyinza okuba gwe banyiizizza. Bwe nali naakawekwasibwa ddamula omuntu omukulu yajja n'aŋŋamba tosalangawo kintu ng'oli munyiivu, ate tosalangawo kintu ng'oli musanyufu nnyo. Embeera ezo tebabaako kye basalawo. Bw'onyiiga tuula mu kasirise weebuulirire bye mbagamba nno mbagabanyizaako. Ne bw'osanyuka leka kugaba nte ezo kuzeemalako kubanga essanyu likutta. Weegendereze nnyo omuntu nga tanyiiga, oyo abeera mukuusa. Naye bwe tunyiiga tetusaana kutulika, kubanga bw'otulika oyinza okubulwa essomo eriri mu ebyo byonna ebitunyiiza. Ab'ebuddu n'ab'ebusiro ndoozaako mukawuli. Buli kikunyiiza kirimu essomo. Oluusi kikuyamba okutegeera oyo akunyiizizza. N'omuganda aga nti erokanga n'etonnya. Omuntu anyiiga n'ayogera ebigambo n'ogaa n'oyo ayogedde bino. Ono Wannyendo Mukungu yayogedde bino. Nga mbadde simutegeeranga n'omutegeera. Olulala oyinza okutegeera nti ekinyiizizza Weebusiro eno East si kirungi ddala, kyabadde kibi n'anyiiga. Omanyi olusuusuuto luno lwe basuusuuta bamulekwa mu lumbe mulumanyi? Nalwo lujjudde obukuusa. Abaana tugenda babudaabuda, tugenda balabirira, tetugenda kubaabulira. Kasitaabulirayo temuddayo kumulaba. Oluusi olusuusuuto nalwo si lulungi, luwabya oyo gw'osuuta. Kati oluusi omuntu bw'anyiiga, naawe ne weddamu, ne weetunulamu. Olulala ekinyiiza kikuyigiriza obwegendereza. Abamu tebamanyi kusaaga. Obeera osaaga, oli n'anyiigira naga nti owaaye kanneegendereza oyo bwe muliraana simala gasaaga. Naye mbasaba mutegeere kino, bwe tuba n'ebitutabula tusaana tutuule tubyebuulirireko. Kyekisooka ng'ate tuli mu kasirise, ago amagezi nammwe gembawa. Okutuula, okuteeseganya, okuwuliriza omulala ky'agamba si kabonero ka bunafu. N'akatono bwe bakugambye olujegere bwe lugonda luba terujja kwetikka kiro za kasenkaaga, oziteeka ku ggaali ng'eggaali olujegere lwayo lugonda, teri lujegere lutagonda. Naye emmwanyi zirutuusa ku sitoowa ne bakuba lupiiya ng'ono kansala ono kwazi ye Makumbi, Mukasa Samwiri, Savimbi n'ebirevu biriwa. Bw'obeera Savimbi oteeka okuba n'ebirevu. Ate muwulire na kino bassebo ne bannyabo, anti mwenna ebyobufuzi mubirimu. Emirundi mingi tubaako bye twerekereza olw'ekiruubirirwa ekirala ekinene. Emirundi mingi tubaako kye twerekereza olw'ekiruubirirwa ekirala ekinene. Oweekitiibwa Kitooke Kabaka yamumpa yayogerera Obwakabaka. Engatta agyambadde tasibye bugwa. Ekyo kye mba neesibako aleme okugenda okwogera Kabaka bye yamutuma. Ekiruubirirwa ekinene kyakutegeeza Buganda bigenda mu maaso. Ate ne neesiba ku kagwa k'engatto tagisibye kagwa. Laba nno bwe yeetunuulira n'okutyatidde. Ekiruubirirwa ekinene ky'olina kye kiriwa gwe nga kansila. Oli eyo mu lumbe okayana ne kansila munno kuba teyakuwadde kalulu ka bwa sipiika. Naye ate mulina ekiruubirirwa ekinene kye mulondoola. Onookituukako otya nga oli mu kukaayana. Tugenze ebbaale ku butaka. Fe ab'omutima gye tuva twagala kuzimba kitebe kya kika kyaffe wano emutunde, tulinawo ettaka awo. Bakuyisaako emiceere, okayanira miceere, oyira banno omuceere. Nammwe mwenna temujja kugulya nange baagumpadde. Mwawulidde kawenja.
muto wange Matiya Lwanga Bwanika yasibuludde abasiraamu jjo. Omusajja akuuma gate n'abasibiramu kuba baamuganya okulya emmere. Ekiruubirirwa ekyokusibula abasiraamu yakitegedde amakulu agakirimu. Yategedde amakulu agali mu Matiya Lwanga Bwanika ne Supreme Mufti nno ng'ali awo. N'agamba nja basibirayo naye munnyimye emmere. Ekiruubirirwa ekyokusibula abasiraamu Matiya Lwanga Bwanika kye yabaddeko yakitegedde. Kaakati mu byobufuzi twagala ababirimu nga bakkaanya ekyo kiruubirirwa kikulu. Anti batakkaanya ffe abakulembeze ffe tufiirwa. Bw'oba oyogerera mu b'ebusiro nga baze n'ab'ebuddu oyogera bitonotono bonna ne bategera ne bakuba n'engalo nnyingi. Nze omu ku bantu abaasooka okumanya era nagezaako nnyo okubakugira bano. Nagezaako nnyo okubakugira nga ndaba bato nnyo. Ne mbayita ne mbabira amasimu ne nziramu ne mbayita era ne nnyiiga nga banjeemedde. Ne bagenda mu byobufuzi kyokka ne bayitamu. Naye nanyiigulukuka mangu kubanga eyo gye baagenda mu paalamenti bakozeyo ebinene bingi ebirabibwa. Bassebo ne bannyabo ntera okwogera ekigambo kino era kankiddemu. Ebyobufuzi si kazannyo. Ebyobufuzi si kazannyo kubanga amawanga gafa ne gaggwawo lwa byabufuzi ebibi. Twagala ab'ebyobufuzi abawulira ebirowoozo by'abantu ne babinywererako ate ne babitambuza. Nze ebbanga lyonna mbagamba nti nze njagala munnabyabufuzi munnabyabufuzi ava mu Buganda ng'ategeera ensonga za Buganda ssemasonga 5. Azitegeera, azinywereddeko, azitambuliddeko. Bano bwe bakola. Twagala bannabyabufuzi abaleeta ebiteeso ebitugasa ng'Uganda ey'awamu. Bano mwalimu bawulidde mu paalamenti nga bateese bali mu buzannyozannyo. Tubafunyeemu nnyo era nammwe abaabalonda mbeebaza okubalabamu empeke. Awo nno bassebo mbeebaza ne nnyabo naawe nkwebaza naye kansoosowaze bano bakkojjange kubanga era be baakusookayo kubanga batukoze bulungi. Twandiswadde nnyo singa baatuuka eyo ne baddaawo kuzina amazina ga ddiikuula. Awo Buganda bwandyebuuziza nti bano baabeerako baaliranako Katikkiro oba bye babadde batugamba babadde batulimba. Mutukoze bulungi. Tulina ebyobufuzi ennaku zino ebyakaleega bikya era bw'oba obadde ng'owuliriza imaamu ow'ekyengera nga atusabira dduwa wano ndowooza ennaku gy'alina emuli bubi kwegamba akizzeemu n'akiddamu. Naye kankugumye ssebo imaamu okubaawo n'ekaleega bikya tekitiisa kubanga omuntu atanyiiga abeera mukuusa. Nga bannabuddu ne bannabusiro abatuwerekeddeko kituufu okuba n'emukwano gw'ebuddu. Abantu bangi bafunye ebizibu mu nsi wabutaba na kakwate ku buddu. N'owekitiibwa minisita wamuwulidde enjawulo gy'alina kubanga yakulirako ebuddu. Tukuyozaayoza ssebo tegwali musango era bakadde b'obeebazanga okutwalako ebuddu n'obeerayoko. Kamanyi byonna tweyanzizza tweyanzeege maaso moogi agondegonde.